Jesus is the strongest weapon, and his word is the bullet. Let us put down our weapons and we come to him. He will give us the eternal life and peace. Read. Tubijjemu omusaayi gw'abantu Yesu yayiwa omusaayi nga lwaki tuttingana ffenna tuli bitonde bya Katonda. Tubijjemu omusaayi gw'abantu Yesu yayiwa omusaayi nga lwaki tuttingana ffenna tuli bitonde bya Katonda. Tubiveeko ebyo ffenna tuli bantu okwagala tteeka. Sheke bw'osanga pasita mwagaliza emirembe naye akwagaliza eddembe. Lwaki ofuuka Kayini? Eyo si nkoko gy'osaddaaka. Munno mulekera obulamu, Katonda wo ali kusiima. Omwana osaddaaka waaki oyo mukwano omulekera obulamu kubanga ekyo nakyo kitonde kyava eri Katonda. Tubijjemu omusaayi gw'abantu Yesu yayiwa omusaayi nga lwaki tuttingana ffenna tuli bitonde bya Katonda. Tubijjemu omusaayi gw'abantu Yesu yayiwa omusaayi nga lwaki tuttingana ffenna tuli bitonde bya Katonda. Omunyankolebwa awasa omulundi, omusoga agendeko mbateeso, omulundi akyaleko ebuganda, omucuku yagendeko mbaluulu. Aisha muwala wa Haji bwalokoka atekuba musango, Haji tojjayo jambi ya shaitani endeve maka gange. Olw'okuba afumbiddwa pasita ffenna tuli bitonde bya Katonda. Ewa musumba bweyinda